Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu ogwa Beyond the newsroom wensinzira okubeera nga mbalamusaako n'okubeebaza mwebale tutegera agatawonyerwa vumbe mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda kw'oteeka ne bannyinaffe baganda baffe abali ebunayira oba wabweru w'eggwanga mbalamusaako mugamba mutya kansubire nti musiibye bulungi mukama waffe yeebazibwa basiraamu bagamba assalaamu alaikum ate munnange abawenzikiriza endala simanyi naye ndowooza ombamba kavali nze mwenna Medali segona akali amagwa yekokola obulumbaganyo bw'abatuukiddwako Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Olunaku lwajjo nga bali ku Speak Resort nga bagenda maaso n'okuba babadde ku Serena nga bagenda maaso n'okuba nga boogera ku nsonga za Protection of Sovereignty Bill era ono n'agamba nti ekyabadde wali kyabadde kifumba motoku. Bino nno byonna abyogedde olunaku olwaleero. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akawangamudde avuddeyo na ate ayimusa eddoboozi ku banna byabufuzi abaasibibwa n'ebyo ebirumire ebyali mu kalulu ketukubye amabega aka 2026. Biki ebyo byasinze okusimbako essira byonna nsobodde okubeera nga mbikukuŋŋaanyiriza nemba nga mbikuwa munywanyi osobole okuba nga obitegeera. Maama Miria Matembe avuddeyo n'ategeeza ababaka ba Paalamenti nti bwe bayisa etteeka lino erya Protection of Sovereignty Bill bajja banga be basinze okuba abasirusirwa abawumbatuutu abasinze oba bayinza okuyita the fools of the 21st century. Lwaki akoze statement efaanana bweti byonna nsobodde okuba nga mbikuleetera obeere ng'obyewulirirako. Imam Kasozi agambye nti General Museveni manya nze siri muzzukulu wo wabula n'ensonga neeno ze nsonga lwaki mwanattu ate tosaanidde kuba ng'okaka kuyisa etteeka erigenda okubanga ate litulugunya bannansi bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Ebigambo tebibadde biwoomu yadde akamu n'akeddagala wabula nzikiriza ate nsooke mmala okubanga nkuwa ebintu bino olabe ku butambi obw'enjawulo bwensobodde okuba nga nkukuŋŋaanyiriza. Erinnya nze Ddene njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu asobole okuba nga agifuna ate era buli omu bw'aba agifunye mwana tojjabo nkoledde ekyo ekisingira ddala okuba eky'omuwendo. Gwe nnaatannatwegattako mu butongole nkusaba otwegatteko ku mukutu gulongo subscribing akona mukade kaje personalize okatekemo always olofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo awo nno tugamba nti weewaawo omukutu gwaffe omungi ogwadde ne exclusive njagala ogukujjukiza nagwo weeguli okubanga gukutuusaako ensonga ezitali zimu na zimu. Tutandikirikire wano ku bigambo bya Medadi Seggona. Okulira mu mbeera yabonke genero by'abasirikale b'amagye abasirikale ba poliisi badde banoonya ki bwe mwabadde. Omuyayi yayimba nti tuli ku bunkenke ffenna eno. Babadde banoonya ki? Kubira Muhoozi Kanyarugaba, kubira omwogezi w'amagye yaani ono Rusoke Kituuma. Rusoke Kituuma. Wa poliisi. Waliwo omusolo wange Chris Magezi. Oyo ayogerera ate gali. Waliwo ono n'omulala gwensinga obuwanvu yaani General Felix Kulaije. Gubukubira kubuulira abamagye banoonye ki mu nteekateeka za Paalamenti nga si balonde. Nabale batudde awo mutudde nabo batudde wano batudde. Babadde batwitoolodde ekituufu babaddeyo owulidde ate nga tebaafikkira luli ku mbaga ya muzzukulu omukadde nti baali bazze okukuuma muzzukulu ne basigala bazze eggulo nange nabeekangidde awo naye nayigirizibwa twalina owekitiibwa Daudi Mpanga mu 2005 ku high court awo. Abapoliisi abatumanyi ne batulabula ne bagamba mulabye abo bayingidde aba Black Mamba temugeza ne mubanyiga ekigambo oba kibi oba kirungi temubabuuza nako babi
eyagezaako okubabuuzaako ku olwo yali ow'ekitiibwa Yusufu Nsibambi yakubwa mizibu eyajja okumutaasa yali omugezi Kiyemba Mutale nga musajja mukulu n'agamba naye lwaki mukuba omuntu okwagala omutta n'akubwa fe abaasirika Katonda n'atusaasira ne tufuluma. Ne guno guwaaka musajja mukulu Medadi Sseggona akyagenda mu maaso n'okuba nga yeekokkola abasirikale ababasazeeko olunaku olwajjo Barcelona Hotel ate we babadde bagenda maaso n'okuba nga bateeseza ku tteeka lino eno okulaba ennongoosereza ezo ze bakozeemu wabula ebintu byagenze mu ngeri ya kubikukujo oba kituyinza okugamba nti maybe byagenze otherwise so si mu ngeri gye badde babiteeseteese okulaba nga bitambula. Kaakati nno okusinziira ku Imam Kasozi alina obubaka bwagamba bubono wano. President Sebo nze obutafaanana bano kubanga ebbaluwa yo yabadde y'abazzukulu nze siri muzzukulu bwe nzirira emyaka gy'olina n'entoolako ejange obeera baaba wange Sebo baaba n'omutwe akuwabula mu sipiriti eyo mwe nkugambira leeta etteeka lyo oswaze bali naye bw'otalireeta ate ne basigala nga batwala ino mu maaso lyeweeganye kitegeeza nti liryo. Tutya nnyo okwogera ebintu ebimu bye tumanyi naye ekituufu kiri nti mu mutima gwo abazungu bakitaine wa heart of heart omanyi abantu abasatu be watuula nabo ne mubaga etteeka lino nga ne atono gye nutaliiko abasatu 1 2 3 bonna obamanyi n'ebye bakugamba bano bewawa obimanyi ebyo nkikubuulidde tegeera nti nkimanyi bannayuganda amawulire bagatuleetera kubanga nabo balumwa naye lwokuba bakutya kati ffe abakuwa ekitiibwa nga tetukutya kwe kufuna amaanyi agakugamba kuba bali balaba ensobi naye lwokutya nga bakulima nti bakuwa ekitiibwa ffe tetukutya tukuwa kitiibwa kyetuva tukugamba bino. Njagala okugamba nti kiki kyetwogedde olwaleero ekisooka nti ebbaluwa pulezidenti yeeyogerera yokka n'olwekyo etteeka eryo ndolimu ebituli. Ekyokubiri ekituukiddwako ekigamba nti etteeka lino ebyo bye bagamba nti bakyusizzaamu balitereeze byo byennyini biriko ebirumira era byamenye enkola gye bakolamu amateeka. Kyova olaba bwe bagamba nti bakyusizzaamu bye bakyusa tebabireese ate katugamba bano bamaliririza ku ki? Abantu abasomesa ebyobwongo babiyita logiki bagamba nti omusingi gw'osimye bwe guba mukyamu n'amatafaali ne siminti gw'okozeseza okuzimba ebisenge nabyo nga bikyamu tosobola kugamba nti ekizimbe ekyozimbye ekituufu. Mu luzungu mu lufuufufu kye bagamba nti if the premise is wrong or false and the statement is false the conclusion cannot be true. Eyo logic kyengerageranyizza ku nnyumba omusingi bwe bati basimba gwa kalina empagi nga tewateekamu emitayibwa gimala siminti tewakozesa mutuufu tosobola nti ekizimbe ekyo kyenzimbye kijja kuwangaala. Ebigambo bya Imam Kasozi bw'obiwuliriza n'obukkakkamu obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu omanya ensonga z'abadde aliko era kwasimbye eggumba. Ategeezezza General Museveni nti nze obeera baaba wange siri muzzukulu wo nga bwe wawandiikidde ebbaluwa baadde bazzukulu bwe nkwata emyaka ejange egigyo ne ntoolako ejange ekyamazima oba baaba wange kati njogera ng'omuntu akuwa ekitiibwa wabula so singa akutya. Etteeka lino leeta eririyo bwe kiba nga si ekyo kino nno kyeyoleka bwatu nti yogera kisajja kikulu abantu abo be watudde nabo abasatu ne mu framing etteeka lino ne mulireeta kubanga bannayuganda abalumirirwa ensi yabo information bagireeki nga bigambo bya Imam Kasozi nabagamba ebiseera ebisinga etteeka bwe lijja jjukira President Museveni we yali ekyankwanzi recently wano yabagamba n'abagamba nti kyatayagala kulabako ku mulundi guno kwe kuleeta ebiteeso bye ne mubikuba ne mubisuula eri nga bwe mubadde mukola ku bimu mu palamenti ey'11. So kati nga tugenda mu palamenti ey'12 nga n'ey'11 tennaggwako aleese oba baleese
ebbago lyabwe lye bataagala kulaba nga mukuba era lye balina okuyisa mu bwangu ennyo nnyini ddala era ndowooza tunaayitira mu wiiki eno ng'etteeka liyise nga nosayiningibwa lisayiningiddwa okusinziira ku Imam Kasozi agamba nti omusingi bwe guba gwali mufuko wazimbira ekizimbe toyinza tutegeeza nti ate ensereka yaakyo n'okumaliriza ekizimbe kinaaba kirungi era kinaaba kinywevu. Nedda teri era ekyo tekisoboka. Ebigambo si byange, bya Imam Kasozi. Kaakati nzikiriza nkuwa ebigambo bya omukyala amanyikiddwa nga maama waffe amanyikiddwa obulungi Miria Matembe. Members of Parliament, now this is the time to expose yourself as completely foolish. Because Ugandans cannot refuse, and for you go there and you are changing things here. And I want to appeal to that speaker tomorrow. Anita and Tayewa, please, the moment the parliament sits, withdraw the bill and take it back to the cabinet and they go with it. Can you imagine? Ugandans came and appeared to the committee and we said all our wisdom, everything, we put it there, to the extent that it even shocked him to deny what he had brought. But instead of thinking that we have wisdom and we brought this thing challenge, he says those are just kerere. You know why he says that? Because he's the only wise and knowledgeable person. The rest of us are just hopeless. When we talk and challenge wrong, we are kerere. Please, me I'm talking to you Ugandans. The move up to Kumeini. This cannot work. This can't work. And I want to say that once it needs to be debated and passed, it gives evidence that indeed the sovereignty of Ugandans is completely taken away. And our national constitution, which has been maimed, they cut the legs, no the arms. Now the bill is taking away the heart of the constitution, which is supposed to be the people. We are supposed to be the heart, central to our constitution. All the policies, programs, whatever I mean, are supposed to be, people should be central to them. So please, Ugandans, for us we are talking, you rise up and reject these things. I want to conclude, I think, by telling President Museveni and the Parliament, please, President Museveni, Ugandans are also people. Bazukuru, what do you want with Bazukuru? Here, distinguished people, we cannot be just Bazukuru. You know, with Bazukuru, you order Bazukuru. We are not your grandchildren. We are Ugandans. Whether they are our children, whether our grandchildren, whether we are ourselves senior citizens, we are Ugandans. Please respect us and know that we are also responsible. That when we come out and say wrong and talk about it, respect us. Mama Miria Matembe agamba nti bino eby'okutuyita bazzukulu tebigenda kubanga bikola. Ffenna tuli Bannayuganda, bannaye tusaanye otuwe emirembe. Era n'akoowola Speaker Tayebwako Deputy Speaker Tayebwako sa Speaker Anetianitza Among nti nene etteeka bwe liba lyeteddwa bannaye mulikwate mulizzeeyo kubanga lino etteeka lye litugirako ddala bannansi obwetengereze bwaffe nga Bannayuganda. Agamba nti bannange twerwaneko naye ekitali ekyo buli kimu kigenda tulaba era ensi yattu tuli mu kugiwaayo nga tulaba. Mama Miria Matembe ye mpaawo na kimu kigenda maaso na kuba nga kimusanyusa era byonna takkiriziganya nabyo. Ndowooza ensonga banywanyi muzitegedde bulungi era mu bigambo bye kansooke nkwe wano vidiyo ye endala yiino ya ddakiika ng'emu Mama Miria Matembe ono wuliriza.
baagala ebyo byonna n'olwekyo kuba okwagala ebyo mwagala kuyiwa eggwanga lyaffe ngumwe babasasula akasente musigale nga mukola. Nze Miria Matembe nga ndi wano pulezidenti oyo yangoba mwenjogera n'abagenzi mwe abampuliriza wano ku pulezidenti nayimirira for integrity naye mugamba tojja kukyusa constitution yaffe n'ojjako tambulit tojja kugijjako. Nze minisita wo for ethics and integrity njagala kuwulira nti okubiyingiramu is an ethical and corruption. President Museveni nantunula n'agamba va wano nenvaawo naye kati siriwo emyaka ago 2 nkyaliwo sagenda na kapension sagenda na kantu konna kubanga nze Katonda yakola ki ye mukulu yatulabirira. Members of parliament please mulabire kunze ate nze nali sifuna na sente nyingi nali simanyi miliyoni 7 meka okwezi kwonna tebangulira motoka tebakola ki mwe babawa amamotoka babawa bikinze tebabimpa naye kubanga nyimirire kuba amazima ne Katonda wange nkyaliwo ndi mulamu nze njagala kuba comfortinga put Uganda mugite ku makati y'omutuma gwamwe n'abana Uganda mulwoke muyimirire ku bituufu. Etteeka lino nze njagala kukuba omulanga eri my daughter mwita muwala wange nange nga Museveni bw'abayita bazikulu nange ndi nayo bawala bange njagala kubula muwala wange amite njagala kubulira mutabani wange tayebwa enkya mutuula etteeka mulukwate mu withdrawing mulikafikire ba minisita balitwala kubanga ba minisita alese ne atone general be balina okuwithdrawing naye bwe banga tebali withdrawing nga tebalijeyo mwe muri bakafikire balitwale mumare bulungi 11th parliament. Mama omukyalo ono muyita mama kubanga ekyamazima matuufu ku mulembe guno batini abasangika balinga omukyala abanyikiddwa nga mama Miria Matembe. Waliwo yaŋŋamba kati weekubira paasi simanyi oba oyagala akuweyokko ku muwala we bw'aba alinayo kaali myaka 2 amumpe 22 ne mwaba graduating this year next year tetufuddeeyo oba muzzukulu kubanga she's so intelligent kubanga ku bantu be tulina ku mulembe guno abakyalimu ensa y'ono akugambye nti yali minisita wa General Museveni owa ethics and integrity. Ethics n'agamba nti bannange kino ekyokwagala okujja ekkomo ku bisanja n'ekkomo ku myaka nedda tokwatako togikwatako. Bino byennyini bye bitattana empisa ekitiibwa kya ssemateeka ono bw'ogikwatako ogenda aba okoledde ddala ekintu ekisinga okuba ekibi. N'amugoba n'amugamba genda eri tolina ky'oŋŋamba. Akugambye nti almost close to 20 years wali ye yafunanga omusala gwa miliyoni 7 nemwe ba minister saawe no mufuna omusala guli mu miliyoni 8 ku 12 babawe emmotoka za bwerere kati mwagala funa za miliyoni 3 nga 2 ribadde mufuna emmotoka ya miliyoni 10 200 millions for what purpose mukonta omusente ne olwaleero ye Miria kyabagamba kiri kimu muyimirireko ne banna Uganda etteeka lino mulizzeeyoko liddeyo. Beyond the newsroom gwe mukotu Semakoto kuwoli kankuweekoko wano katini ku bigambo bya Charles Peter Mayiga kuliriza ebyokulonda nga bwe byaggwa tusaba wabeewo obutebenkevu obwannamaddala abwakwatibwa olw'obusongasonga obw'ebyobufuzi bateebwe kyova olaba tebasobola na kuleeta babate kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliiyo. Edi mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta kakati esweta nandibadde kiki bannaffe edi mutwe yabba sweta awere nemba n'emisango bamukuddemu amannyo bakoze batya lwaki tebamuta okulonda kwaggwa. Mayiga yeebuuza ekibuuzo ekisibizza abaana bano okutuuka nga bakyali mu nkomyo nti ddala edi mutwe yabba esweta nga bwebyogerwa n'essimu ze boogerako nga n'ekikaba agenda okinoonyereza nga tekiriiyo bwe biba byaggwa lwaki temuta abaana bano. Wabula alina statement gye yakoze n'agamba nti
byali bya mirembe naye ate era n'amala n'abaako statement endala gye yakoze oba oli awo eyeewuunyisizza bannayuganda yiino wano giwulirize. Twalaba n'okukyanga obululu bw'abalonzi ate awangudde ne bakola bwe bati ebimu biri ku butambi temubirabangako ate afunye bululu ate n'alangirirwa nabyo byaliwo. Abakuuma ddembe baakuba abantu waliwo obunkenke mu nnaku ez'okulonda tusaana okukuba akalulu nga tewali kyeraliikiriza bannansi. Mayiga agambye amaze n'abyogerako nti yawangula si ye yalangirirwa waliwo olinga yafuna obululu bungi ne balangirira asembye okukyusa rizaati nakyo kyali kyekimu ku ebyo ebyaliwo okukuba abantu n'obunkenke obwateekebwawo mu biseera ebyokulonda byonna byali byaki ebyali tebyetaagisa Buganda ng'etudde. Wuliriza ono teyakomyeawo yakubiriza ne bannabitone okubeera nga ate bagenda mu maaso n'okuba nga bedistancing okuva mu byobufuzi okulaba nga ate bayimirizaawo ebitone byabwe. Wuliriza. Kuba Bobi Wine naye munnabitone ekyo tekirinaako buzibu naye bano ababeera awo bali kukuutira babina byabufuzi kadingidi bavudde mu byokuyimba bali mu byabufuzi. Abayimbi bategeere nti okuyimba mulimu era nze bwe bajja wano kye mbagamba olubeerera era ekibatattanye bannabitone ate kudda mu byabufuzi. Bannabyabufuzi baakulaba lwakuba oyina ekitone ne kikutambuza amawanga n'ogamalako ate oli mu myaka egy'okukungulira ddala mu kitone kyo ate ogenze mu byabufuzi. Sigamba okwesimbawo ekyo sikinaako buzibu naye ngamba okubeerawo n'obeera ng'ofuuse nga babayita batya ababeera ku kitebe olika kuyege oli muyimbi ate olika kuyege wa byabufuzi. Bw'oba oyagala okwesimbawo sikinaako buzibu ogamba kati nze ngenze kwesimbawo nange nnyina bye nsobola okuteeseza eggwanga ekyo tikinaako buzibu oba okufuga. Katikkiro Charles Peter Mayiga akutte eddamula lya Buganda agenze maaso n'okubeera nga asaba bannabitone bonna okulaba ng'ate munnange balekeraawo okwenyigira mu byobufuzi okufuuka bakakuyege baabo ab'ebyobufuzi oba ebibiina by'obufuzi ebimu. N'ategeeza nti ebitone byammwe nga bwe byabaggulirawo enzigi ne bannabyabufuzi okubafuna mwongere okulaba nga mukola ebyo ebibasobozesa okulaba nga mutumbula ebitone byammwe bwepo musobole okuba nga mubiganulwamu. Ebigambo ebyo abyogedde olunaku olwaleero wali eri e Bulange e Mengo ate nga munnange Paalamenti ya Buganda etudde. Bino nno ndowooza nabyo wandyetaaza obbiwulira. Obwakabaka bwa Buganda twawadde ekiwandiiko kya mikono 6 eri ssaabawolereza wa gavumenti n'ensonga 9 kyabagiddwa ssaabawolereza ow'ekitiibwa Bwanika era yayogedde eri ab'amawulire ku bbaga eryo. Ebbaga eryo bwe liyisibwanga bwe liri lijja kulemesa enteekateeka z'obwakabaka ng'oluwalo sente zisimisa amazzi eziva ebweru abavujjiriza okuva mu bitongole ebyenjawulo era liyinza n'okutulemesa okwogera ku ebyo gavumenti byebeerese police. Gavumenti ereeta enteekateeka nnyingi sebe bumala gawogera nga tofunye balukusa oba biki bakusiba bakola batya ate twawulidde ne bannabyansimbi aba banka enkulu gavana yennyini nga batulabula nti singa sente eziyingira mu Uganda zisibwako obukwakkulizo kiyinza okuyenjebula siringi olwate ebyamaguzi ne birinnya ebbeeyi ekintu ekiyinza okuviirako ebyenfuna by'eggwanga okudobonkana inflation mu Lungereza n'ebirala bingi. Emirimu gyonna kabaka gyakola kabaka alina okufuna olukusa wano wali. Ekirungi President Museveni yawandiise ebbaluwa nga yeesammula ebirumira ebiri mu bbago. Ebbaluwa mwagirabye.
Ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga bibadde mu lulimi Luganda era byonna abyogedde ku bbago lino erya Protection of Sovereignty Bill 2026 eriteekebwateekebwa okubanga bikubibwa mu Parliament olunaku olw'enkya olwokubiri lwa ssabbiiti eno okulaba butya bwe bayinza okulaba nga ababaka baliteesaako kwoteeka okubanga baliisa. Katikkiro Charles Peter Mayiga nga akiikiriddeyo Buganda agamba nti Buganda bingi ebirumira byerabye mu tteeka lino lyetakkiriziganya nabyo era nga bagamba bisaana okutunulwamuko birabe nga ate munnange bikyuka bireme okubanga ate munnange bifuuka omuziziko eri ensonga nnyingi. Okusinziira ku Charles Peter Mayiga Kamalabyonna wa Buganda ategeezezza nti ebirumira mu tteeka lino byolekedde okulaba nga biziŋŋamya emirimu gya Buganda mingi nnyo nnyini ddala okuli nga oluwalo bino nno mwe bayita okulaba nga bakuŋŋaanya ensimbi eziyambako ennyo nnyini ddala mu Bwakabaka kw'oteeka n'okutambuza emirimu gya beene. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti obukwakkulizo obuli mu tteeka lino okubanga balina okufuna olukusa ku bintu ebyenjawulo nga bwe badde badduka emisinde egy'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya n'ebirala ebiringa bwe bityo. Emirimu egifaananako bwe giti giyinza ogenda maaso n'okubanga giziŋŋama oluvannyuma lw'okuyisa etteeka ery'ekikula bwe kiti. Charles Peter Mayiga y'omu ategeezezza nti okusinziira ku bigambo bya gavana wa Uganda oba wa banka enkulu eya Uganda yavayo n'ategeeza nti singa ensimbi eziva wabweru w'eggwanga ziteekebwako nnyo ekkomo kw'oteeka n'okuteekebwako obukwakkulizo kiyinza okuleetera siringi ya kuno okunaabuuka n'esobola okubanga omutindo gwayo guggwera ddala kye tuyinza okubanga ate munnange tuyitibwa inflation kiyinza okuleetawo okudobonkana mu byenfuna mu lulimi Olungereza kye bayita inflation. Ebyo byonna Katikkiro Charles Peter Mayiga Kamalabyonna wa Buganda agamba nti tusaanye okubanga tubitunulamu naddala abakulembeze baffe ba MP nga tebannaba kuyisa tteeka lya kikula ekifaanaganako bwe kiti. Banywanyi nze Deni munzikirize wano wennyini we mba nzira okubanga mbata tusinkane nga aguludde n'oyakkiriza ayisa amazzi mu ttaka ne gatulumira ensonga zibadde mpitirivu ze tukoonyeeko weefumiitirize nga munnayuganda ozirowoozeeko ate mwanattu obeeko ky'oyiga obeeko n'ekyo ky'oyinza okuba ng'okola ku lw'eggwanga lyo Uganda njaffe Uganda ku lwa Katonda n'ensi yange nkujjukiza nti tuli ku Beyond the Newsroom where the untold story is revealed. Omukutu gwaffe omujja gwe guno wano baguyita Deni Exclusive. Bw'ogendayo ojasanga wafaanana bwe wati Deni Exclusive ate munnange tutambudde mpola mpola tusobodde okulaba nga tuwezaako ku basubscriber bali 49. So mutugoberere tusobole okubanga ate ensonga tuzitambuliza ddala malidadi sana malidadi kabisa namna hivyo musibe bulungi ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.